What? Bulamaga manzi bantu bameka. How many? Nina muwadde. Nakuwadde zirienda. Those. How much balance? So konzirize ekikumi kyange. What? 50? Okay, no problem. The difference is 50. No. Twagala ya kulya. Tugende eriko okulya. The difference is the one you're not lying for. Not lying now. Ah, okay, that's good. I don't want to lie. You don't want to lie already. You paid for line now. No, line up. Medi. Baby, kwata bulungi. Richie, one more 100. 3. That is MC Richie right there. Oye, Allen Kabingi. Vuga. Wandi vuze ino na akati. Bavira yabo. Wandi genze ne basinga asiri. Obagoberera bugoberera zindoza. Kundi ne bagenda baina batuuka ne bakomawo. Ne bakomawo Twakuvuga. Njavuga. Nange simiyo kugira ngo tijere kuba kwagambe ziri sisimu. Ebako bye bakaja esimu. Esimu. Richie. Gena tulene miti. Kwata moge na kwata wanisimu. Genda tule. Tula butuzi. Medi ninako. Linda kono. Sexe. Nawe nedda. Limba. Medi anti munene. Kwata nyweza. Okay. Owaye jangu na otandika pichi yange nza sasudde. This is real life. Real life. We're having a good time, man. Just having a good time, man. Yo, big up on yourself first, man. Yeah, man. Yeah, man. Tuli mu Dungu bagambe. Real life, yo. Real life. Agenda simbula omukulu. Omukulu agikutemu.
Abana balidde obulamu bano bannaye. Cha 100 dirhams. That's mtwalo nga 10. Yeah. People having a good time, man. Owaye jaja kiri kitya? Abantu bagamba ki? Oli mu Dungu. Kati tubadde wa? Abantu badde Makindi. Eriye tubadde wageraganya Uganda wabeera wa? Wageraganya Uganda. Jaja jakunzita. Jakunzita jaja. Naye nga sawa yona tuli bakusimbula. Tuli mu Dungu eno, people having a good life. DJ w'embaga agenze. Hey! Asimbudde. Empologoma girabye. Empologoma esimbula. Empologoma esimbula. Empologoma esimbudde. Nanyinizo yuyo. Asimbudde. We're having a good time. Oi! Oi! It's all about real life, you know. It's about real life, bro. If you're having a good time. Oh, look at that sexy girl. Oh gosh. Look at that sexy girl, bro. Look at that, bro. Look at that, bro. Look at that, bro. Owai, jivugemu nawe. Wano jivugemu isamu ku batuuze. Okirabye. Eno yaruki? Yeah. Real life forever. Real life forever.
Real life, real life, real life, real life. Hello. Nakabar ahora. Okay. Bro. Ma'am, look camera. Hello, ma'am. She said she wanted to picture. She did say that. Hello, ma'am. No, yes. No, Mugaga, na yo hali. Ni beautiful na yo hali. Real life. Real life. And a new friend here. Yeah. My head. Are you normal? Why? Ashley tours. Kacheche. Ashley tours the travel. Kasenga toyogera. Let me take a picture. My new friend, yeah. Habibi, welcome to Dubai. With my new friend. It's my new friend. Never name, you know, put your name. It's okay. Real life for the Andaman. The real deal. When you get that done, we go there. Banazo. Oyo bamuyita Banazo. Nena fe batuwemu. Ha. That's one. No, I paid already. Yeah. This one? No. Our time we have finished. Overtime? Yeah, their time hasn't finished. Katika sharing the time. Kwa family. Neriregerea nnyo. This is what they call the desert. Banazo nawe vaako naffe tuvugemu. Banazo! Komawo! Agenda eri ku lusozi. Desert adventure. Eyo. Tuli Dubai, nnyo n'amafoni ya wano mulaba. Muna Uganda w'amaanyi. Mumulabye. Alagambalage ku bintu bino musoke mutegeere kati ngenda kwala kakondolombola. Mpola. In the Ugandan camp, all we have to do is Uganda, Bolaba, Abaze, Korea Life Summer Festival now and the desert experience. Bonabolaba, Wanaba today. In Yakubalaka abantu mubamanya abasinga obungi. Oyo no kasajja maani, bago omulabo bulungi nnyo, IDP number 1. Byonna bitegeera. Katuline tulina mizairo wanu ey'Ebungereza yino. Lwagala kumanya ono yasinga mu byonna. Mama Kaliro omulabo bulungi awo mukiraba oyo. N'owekitiibwa omulangira. Nja kukozesa ekigambo ekyo. Omulangira ow'ekitiibwa atudde awo. Tetujja kwogera nnyo naye bwe mumulaba
ne mulabako noono sijja kuddamu kwogera ku ekyo. Oyo mutegese yatuleese atudde bulungi nnyo ssebo Life era tukyatambuza. Bano Bannayuganda waliwo ali emabega eyo wakatawaana the baddest and the toughest and the roughest. Ati tubirabe mubirabe bannaye mpola mpola naye wano bwe tuli Bannayuganda at their best. Tuzze kulambula terwazze kubala budde fan best kati kangene mbalageko Bannayuganda abalala kubanga mukyagamba abalala tetumanyiwa Bannayuganda oba Bakongo. Ono Munnayuganda mulaba omulaba yeah Uganda Kampala you know you have been to Uganda. What does that mean? Sadi pilau nego musajja ko oli muyaye oba wali okuba busimu wali okuba busimu. Okay, thank you nice meeting you. Ono weyogereko ssebo. Yes sebo. Yes sebo. Yeah. Okay. Nibaria mane. Nibaria na mane. Nibaria mane. Nibaria. Ay Munnayuganda wakatawaana wa ow'embalala mulabye oyekka ndowooza abantu atujja balako kulya life kulya lero tokulya mwana ono takulya mwana tokulya ki. This is Kasheshe, the best MC from Western Uganda, and #1 in all aspects. He's here, the desert experience in Dubai. Basically, kyagezako kugamba asanyuse nnyo balaba, asanyuse nnyo basanyukirako nesilasi gabo tulaba wala. Era n'abajjukiza mukole nnyo ssente mweyagale. Era n'abajjukiza ayagala okujja next year kandi ko olwalero kola sonda ssente. Olembwe kukola ati kufuna mutima guloga. Bane abantu baffe bangambire ka abembalala eyo. Abembalala ne mugamba ti amagara ni marungi. Nakogera Lunyarwanda nimeza. Amagara ni marungi. Nikyanda barachumva. Nange bachumva. Kangambo Orunyanko. Gambo Orunyanko. Bwenu MC witu. Kacheche yabaramsyaho yajirangu. He's having a very good time. I'm having a good time. Kandi yabajirangu muronde sete abantu mwe muronde hasabu were hape. Eba mwise Senga na yinizo Senga acid imweyongererako abana bavuga ebipichi bano banaye Uncle Richie akoze atya owai nenga kiri kitya webale tutambize Dubai real life uba taxi bichi oba yagala kulambula nzono yantambuza leero Bukenya Bukisani Bukenya Richard yadantambuza buli wamu wonna kubona jide Dubai webale nnyo mwana omutambuza buli wamu kasoro kwato omukulu wano ng'akijyawo omukulu asazewo yevugira bisheshe nkwina nze nkolona soko jetolozemu katono omulabe siwo saje yeyagadde ono bannaye yuyo bannaye bako naddayo wamwe ono omudacha nadde ewaabwe ng'anyumiddwa Dubai bino soko okukola nga nkwata video tontomera omudachi omulabye baby Ferrari omulabye gwe omulabye omwana yeyagala ono bannaye baby Ferrari yeyagadde akana nikaya life akabantu riba ogo muchigana alya life isha omuchigana alya life riba yebare muchiga ayibamba omuchiga ogunalya life
Yebare. Jivuge. Ogo mchigari ye raifu. Abana no bagya raifu. Abani zagar kambara tinkumanya. Abambara, I don't know if I'm coming back anytime. I'm having a good time in Dubai. We're having a good time, yeah, Mr. CEO, real life. I'm Mr. Richie, my man. Munai. Ebintu babiraba bulijjo babirabye bulungi nnyo. Kulia life. Mu real life. Negwe nga muno mu kamera ng'onyuma nnyo ng'onyirira nnyo. Ai! Ebyaddala. Mukama mulungi banga yazeewo mudu. Kwago obeera ne mudu byonna binyuma. Bintu bibeera mu life. Bazeemu. Jivuge. Yebare. Jivuge. Ay, gomara navuge choma. Karakate choma guy. Oh yes. This is fun, bro. VIP. Bane munyumidwa nnyo mulimba. Siwa iseo. Ai bamba omuchiga ya agenda. Nena nyinizo omulala nanku yuno waneno. Banayi. Ajikutemu. Bantomerere nkuwe sente. Agenze. Musule ekigongo we sente. And we're having a good time. Yo! Bane we yagadde anko. Jivugire ddala. Ngabo jivuge eri. Commander yajikute kati right now. On a general. Against the general. Nono bane akitegeera. Oyo bamuyita IGP. Oyo bamuyita IGP. Bebe ajirese bane ajatukuba. Hey. Oyo Oyo. Hii lwaki tebatuwadde kino ekinene. Pinto toyagala vuga. Mu. Mpozi ka hangover. Hello mwana kaliko dogwe ekigo. Kaliwa. Kako kuseria ku musenyi wange. Mako kasula. Kasula kakumenya amagulu. Mengo nyimidwa emisika cheche. Ne enjoy izebule chemo. We life sina change gamba baya. Nabadde nyino kwambuka eri waggulu. Eba bavuze kwe batuvuze wali eri. Ngamujja. Kibedi gendo ngamujja bavuze ko kuwambusa nga babakira wansi ne wansi. Bane inatidenga madugenda gwa bigo. Kibedi. Gendo yambukeke eri yongeza ku misinde nga bali. Kibedi lyala. We, emotoka yefuddawo. Nemuganda nga yabadde agivuga ku lusozi ne bange gendo okuyika nenga batuli ku kiwano. Ate babimanyi mbwe beyisobola yitawo. Tuli mu Dungu. Tuli mu Dungu. Nenga akanyonyi kaliwa? Akanyonyi kabadde kameka. Kekiwaja tugende bakakutegeko bane kanyuma. Aliwo ono Naku abadde wano. Jangu batekeko akanyonyi Medi. Aliwo ono gayi wa akanyonyi abageze ku sipedi ba. Come my friend, I have other customers here. I have customers here. Agenda akwambaza. Bane nakatide danze. Abakatonoli Richie. Gwe, ofunye mukwano gwo mupya? Just him, yeah man. Man, this is beautiful. Real life. It's real life, bro. Yeah, we live real. No joke, no play, no nothing. It's just about life, yo. Shoulder. Bane yo mulasi abakimukoze. Abimukoze omulasi.
Abana munyumidde obulamu bannaye. Yeye. Kumutwe. Atawo. Bannaye. Yeah, man. Take your thing. Take your friend. Hello. Wait, I get for Kanyonyi. Ata Kanyonyi tulidamu tunakasanga wa. Ha wabula Medi Moli descent olumiza aba South Africa. Na Akanyonyi kankwagudde nze sigenda kusasula. Akanyonyi tekasa kunkwagula teyakayigiriza obutakwagula muntu. Kituufu. Hey. Yeah man. Bulungi nnyo. Babadde baloza byawedde. Byonna nga bwe twabibasuubiza twaderivalinze. Red Banton yasinze onnyumirwa. Sigwa akeeteekako ssebo Red Banton. Olabe kakwagula. Akaise akola atya? Juju. Ate ngamia ya mmeka? Engamia ya mmeka? Engamia gestamanyi. Anko Kyebeekoze naye wuyo butula tulaba Anko Kyebeekoze agenda naye